Atiddwa ye Mike Byakatonda w'emyaka 37 omutuuze w'enkumba Bukora ng'abadde muvuzi wa bodaboda ku siteegi y'okubuyinja. Kiteeberezebwa nti yakubiddwa akatayimbwa ku ssaawa nga 8 mu kiro ekikeesezza olwaleero okumpi n'amaka g'abaana abatalina mwasirizi aga Ssuubi Babies Home kuba wasangiddwawo ekitaba ky'omusaayi n'oluvannyuma abaamuse ne bakulula omulambo gwe okutuuka mu nnimiro y'omukyala Nulu Kyamummi. Namwandu Hadija Nachiwala atuuse n'abaana be we battidde bba wakati mu biwoobe n'ategeeza nti yakanze kumulinda mu kiro nga tamulaba. Mike yalinga mu kuzimba nga tuli banaku nga tulina emirembe. Nga tulina emirembe. Obwana bwange obuto bwoze ngenda bukolera ki? Ngenda bukolera ki ddala? Ababodaboda ababadde bakola n'omugenzi bennyamidde olw'okuttibwa kwa munnaabwe nga beewuunya engeri gye yattiddwa okumpi n'amaka g'omusirikale n'atabaako nakyawulira. Omusajja wange bamusse mu ngeri y'okola ky'okwewuunyisa kati yamusse babbi babasusse ku ki kuko batandise kunyesera Krismasi basirenya ku Krismasi n'abantu ekifo kyamutiddemu kirimu n'omusirikale wali mukwenya naye teyasobodde kuwulira nti akavuyo kali wano wabweru bako kabadde kaki kavuyo Katabi Town Council. Tufunye ekikangabwa ekyamemba munaffe okumutta naye kivudde ku mbeera polisi gye yateekawo. Tuba tuludde okufiirwa abantu batumaze omwaka nga gumu n'ekitundu tulina enkola gye twakwatamu ababbi babadde nga 8 ne tubasiba ekigo naye twagezaako okuddamu okukola ebikwekweto bino pikipiki n'ebulade ne tuluzinga mulaalo. Ssentebe w'ekyalo Herbert Sekandi n'akulira poliisi Kasen Joseph Sekitoleko basabye abavuzi ba bodaboda okwepimira obudde era nti omugenzi bazze bamwegezaamu enfunda eziwera. Ababodaboda bennyini ne beepimira obuki ne liba natteeka nti okusanga munnabodaboda muno ng'atambula essaawa ezisusse we abenga mukyamu era mumuvunaane mmwe ng'ababodaboda nga temunalooza na poliisi kubanga tugamba poliisi naye poliisi nga tennajja ffennyina tulina obukulembeze ababodaboda. Essaawa bwe ziwera ssaawa 5 ez'ekiro va ku mulimu dde ewaka owummule naye buli w'oyisaamu ne ziwera ssaawa 8 tomanya kikinaatuukawo. Phoebe Nabagereka ne Ssempijja Godfrey bakusakidde eggulire lino ku Rawukede TV.